بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبا من أبا شارع أبا بيتي وابطولا كل تيمي قد لبايك إسلام ميديا tukomyewo nate tugende mu maaso n'episodes zaffe ezikwatagana ku byafaayo by'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga wetwogerera tuli ate mu kitundu ekyogera ku bwannabbi annubuwa bwatandika butya era bwatambula butya. Tutambula ne mukadde waffe musajja w'ebyafaayo mukadde waffe Sheikh Ali Mukiibi ng'era nja kumusaba biidhinillahi taala abeere nga bambulizaako. Sheikh buuza kuba tulaba abatulaba wala Labbaika Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbala musiza nnyo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh sebo tubebaza emirimu gye mugenda mu maaso n'okukola ddala ku lutimbe wano gaggadde okuwaayo obudde ne mujja musomesa abantu tusaba Allah basasule musira era Allah abatuweeremu ejjana naffe be musomesa Allah atuwe bikwata. Amina ya rabbi. Situsinza ofunamu nnyo mu kusoma kuno okw'ebyafaayo okwongera okunyweza omukwano ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Je tukomye okumanya ebikwata ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kitwongedde nnyo omukwano n'okumwagala okumusaalira kwa kati wetubeera mu session eno tugenda ovwano ng'omubaka tumusaalidde emirundi egigenda mu nkaaga kubanga bwe tumwogerako sallallahu alaihi wasallam wallahi kyabbeeyi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ate atunywereza ku nkola eyo. Sheikh we twaviira wano twali tutandise okutunuulira obubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze Allah amwadde obwa nabbi kati ate amussizaako n'obubaka atuuse kati mubaka netunuulira nti watutegeeza nti yabukola mu ngeri za mirundi ebiri sirriya mugenda kwempolempola kuno kinoomu mu kyama ate era Allah yamala n'amuta omulimu ogwo n'agukola mu lwatu. Watugamba mu session yeyaggwa nti alina abaddu be yasookerako. Twalaba Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha ng'omukyala era omuntu yasooka okusiramuka mu umma eno yasembayo owekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Netulaba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu mukwano gwa nabbi nti mu baami ye yasooka. Netulaba Ali ibn Abu Talib nti yasookera ddala mu baana ab'obulenzi abaana abato abalenzi. Kati Sheikh awo wennyini wenjagala tutambulire wali okonyeko katono ku Zaid ibn Haritha wenjagala awo wennyini Sheikh insha Allah utandikire tubeere nga tutambula. Naam, barakallahu fikum Sheikh. Zaid ibn al-Haritha y'omu ku bantu abasooka okusiramuka. Kyenyinza okugamba nti olunaku lwennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yatandika daawa bonna be twakwogerako lwe lunaku lwe baasiramuka. Allahu akbar. Olunaku Khadija lwe yasiramuka lwe lumu lwe lwa Abubakar lwe lumu lwe lwa Ali lwe lumu olwa Zaid bin al-Haritha. Zaid bin al-Haritha oyo mu bawalabu mwabangamu abaddu wabangayo abaddu. Abaddu baafunwanga mu mbeera ez'enjawulo. Abamu bagendanga ku kyalo ne bayoola abantu ne babafuula abaddu. Era ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yakivumirira nnyo n'agamba nti omuntu akikola ali mu katyabaga afuula omuntu abadde omwana w'aboobwe n'amufuula omuddu. Kibi nnyo nnyo nnyo. Waliyo abaddu abaafunwanga mu ntalo. Olutalo bano balwanye ne bano nga abawambe bafuukamu babafuula baddu. Waliwo abaddu abaagulwanga obugulwanga oli abadde muddu era ne bamugula n'asigala nga muddu. Zaid bin al-Haritha yali mwana muto y'omu ku bantu be baayoola eyo mu kyalo gye ewaabwe ne babaleeta ne bamuleeta mu kibuga Makka. Bwe bamuleeta mu kibuga Makka waliwo Hakim ibn al-Hizam wa Hakim bin Hizam ono nno yali mwana wa mwannyina wa Khadija radhiyallahu anha. Hakim oyo yamugula oluvannyuma yamutoonera Khadija ali sengaawe namuwanga ekirabo babatonanga ebirabo. Abaddu omulembe gw'obuddu omuddu teyabanga muntu yali teyeeyinaako bwannannyini. Mugeraageranye nga bw'olina embuzi yo nga ne bwezaala akaana si ka mbuzi akaana kako oba lwekazadde lwokajjawo
kyoyagala kyoka oyinza n'okukasala n'okalya bw'oba oyagadde. Naam Sheikh. Kati omuddu bamugabanga ng'ekirabo naye omulembe bwe gutyo bwe gwakola ki bwe gwali n'ebyaguliko kawabewa waliyo abantu ababuzaabuza ku buddu n'olowooza nti obuddu kyali kintu nga kiri mu Buwarabu so nga nno obuddu kyasinganga mu bazungu. Kyova olaba abaddugavu abasinga obungi batwalangawa era basinga bazunga mu bazungu. Abawarabu tebajjanga mu Afirika kunona baddu kubatwala mu nsi zaabwe. Waliwo abawarabu abaali ba bizinesimeni abenyigira mu mulimu gw'obuddu naye babaguzanga bazungu. Kyali kitono nnyo okuwulira nti omuwarabu bamututte Buwarabu omuddu bamututte Buwarabu kyali nga kitono nnyo. Naye nga kyaliyo naye nga kitono. Kati Zaidi bin al-Haritha oyo yali Muwarabu Zaidi teyali muddugavu. Zaidi yalimu oluddugavu. Zaidi yali Muwarabu yali Muwarabu yawasa buwasa atali muki atali Muwarabu. Zaidi bamuleetanga mwana muto Hakim bin Huzam n'abeera ng'afuuse mukama we. Hakimu yamutonera Khadija radhiyallahu anha. Khadija n'amutonera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye abantu be baasigala bamunoonya Abazaidi ono olw'ensonga teyali muddu teyalina kuba bawamba muwambe. Kati abantu baabwe bajja nga babanoonya omwana waabwe nti ono si muddu era ne bamugwako ng'ali wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne bajja ffe Banu Kalbi tuzze mutabani waffe ali mu njuyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuyita Zaidi n'amuleetawo gye bayita takhiri okulondako nti abantu bwe baba bano londako wakati w'abantu osigala wano oba ogenda nange. Zaidi n'agamba nti nedda nsigala wano naawe sallallahu alaihi wasallam olw'enneeyisa ennungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yali yeeyisaamu eri Zaidi. Tusaba Allah naffe agituwe Sheikh, tusaba Allah agituwe ate Allah atukumire obusiraamu bwaffe. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bamutonera Nabbi bazadde ba Anas batonera Nabbi Anas bin Malik omwana oyo tumukuwadde akuweereze. Era Anas we yali anyumye yagamba nti nali muweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka egiwera 10 naye teyambuusaako lwaki okoze bwoti, lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti. Teri mpisa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu ng'amukwatira ddala mu nkwata ey'obuntu. Tusaba Allah abutuwe kuba basinga obungi tubulina Sheikh. Si kirungi nkwata gye tukwatamu abakozi gye tuyisaamu abantu abali mu mayumba abakozi abaana baffe abantu betuwangaala nabo nga si baana baffe. Omusiraamu ali yatulaba ku ntimbe gaggadde singa wallahi Mungu awa omuntu oyo gwokozesa omukisa namugamba nti twagala olondeko okuddayo mu kyalo gye wava n'okusigala ew'omwami ono omukyalo ono bameka mufe abayinza okuyimbira ne tugamba nti omukozi waffe alonda kusigala waffe ng'ate bali be boogera nabo be bazadde be. Wallahi. Naam Sheikh. Kati Zaidi bin al-Haritha yasiramuka Nabbi olwamukowoola n'asiramuka n'abeera nti abali mu mbeera eyo ey'okubeera nti baali baddu ye yasooka okubeera ng'akola ki ng'asiramuka. Naye abo bonna baasiramuka olunaku lwe lumu beesingako bwesinzi. Abubakar radhiyallahu anhu Khadija ono okusiza kuba tugamba oli Sheikh yali oli tasiramuse wano muzammiluni dathiruni. Naam. Yali tamaze kukkiriza nti ono mubaka wa Katonda. Khadija yali akkiriza naye Nabbi yali tannatumwa olw'okutuma okuli ofiisyo nti ntumiddwa nti nze nakkiriza dda. Kum fa anzir. Kum fa anzir yemukootiise Nabbi we yatandikira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam batukimanyi nti mukwano gw'enfanfe yali Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abubakar olwamala okusiramuka ebirungi teyabyeyagaliza yekka yayinayo banywanyi be yatambulirawo bakikoosi yayinayo be yali asuubula nabo be yali awangala nabo. N'agenda ewa Uthman radhiyallahu anhu n'amugamba nti Nabbi Muhammad yatumiddwa ye nabbi ow'enkomerero mu bannabbi omulembe guno. Uthmani n'asiramuka. Bano betukolako bakkiririzaawo
bakkiriza message olwabatuukanga nga bagamba nti Muhammad tumumanyi. Usmani yakkirizawo naye ng'asiramukidde ku mikono gya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abubakar n'agenda ewa Zubair bin al-Awwam. Abasajja bonna ndaba okonye kuŋŋaŋŋuliza umma. Ne Zubair n'asiramuka. Radiyallahu anhu. N'agenda ewa Abdurrahman bin Auf. Omugagga omuvundu. Naye n'asiramuka. Allahu akbar. N'agenda ewa Talha bin Ubaidillah. Sajja bomenye bonna shekhe. Abo bonna bali mu ashara al-mubashirin. 10 nabbi beega goli wa mujana naawe nga 10 lyeyawulidde baswahaba bonna bamujjana bonna ngera bwatulaga wano abasengu kugenda e Madina abali mutalo lwe Badiri abali mutalo lwe Uhudi bonna nga buli swahaba wa mujjana radiyallahu anhum wa radu anhum waliwo jjana nga ate yeeyongeddeko ejjana neyeyongerako ejjana kiringa bw'onagira mu gurupusi 10 nga zonna zakufuna nsimbi ne bagamba nti gurupu bagiwa akakadde kakadde ne bagamba ne kati tusoosola ataddemu ate no gurupu nayo bagiwa akakadde naye gurupu zonna n'ozirabikiramu n'abavudde natete babawa akakadde ate nga gy'ova ng'era ova natete abava natete naye nga balinayo abakyala abookubiri n'otambula n'ofuna yembeera baswahaba Allahu akbar subhanallah batufaanana abo ne basiramuka ku mikono gya Abubakar radiyallahu anhu Allah yayisiza ku mikono gya Abubakar Siddiq era yadduka bunnamiro n'abakowoola nonno ekintu ekyo nno seeka kirimu ekyokuyiga kinene naye abadduze bensabira negamba nti ayi Allah nga olaba nabbi we yasabira Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ng'asabira ba Umarain n'agamba nti Allahumma izza al-Islam bi ahabbi al-Umarain ilayk ninaye abaddu bensabira nange nga eriddu weriri nga lyonoonefu naye nga lina eddoboozi nga bw'aba ayogedde ekigambo abantu bawulira nenga nti ayi Allah ng'ajja kugasa obusiraamu n'okusiramika kw'omuddo oyo ladde abantu tebabulamu kalungi naye okusinziira ku mirandira n'eddoboozi ly'okuwulikwa mu bantu Allah omuddo oyo w'omusiraamu lojja kuba otukoledde ekinene saba Allah edduwa zange Allah azaanuka amina ya rabbi Allahumma amina ya rabbi kati abo be bamu ku basooka okusiramuka mu bwangu naye si bokka waliwo baswahaba abalala abasiramukirawo okuli Abdullah bin Mas'ud yasiramukirawo naye ali mubasooka ali mu basooka mbadde ate nze mubalira nnyo eno waggulu Abdullah bin Mas'ud ali mu basooka kuliko Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah yasiramukirawo ennaku ze njogera ennaku ze gamba nti amaanyi mangi Saad bin Abi Waqqas Allahu akbar basiramukirawo Ummu Ayman Charuno yakuza nabbi yakuza nabbi yakomyawo nabbi Abu Jahali gwe yakomyawo nabbi okuva e Madina nga Allah ajjuludde maama yali muzaana Ummu Ayman y'omu ku basooka okusiramuka masha Allah maama wa Usama bin Zaid bin al-Haritha naam ekitegeeza nti Usama ono mutabani wa Zaid ibn al-Haritha Zaid Usama mutabani wa Zaid jena ava mugundi ava mu era musajja wa maanyi nabbi yamuyita omwagalwa mutabani w'omwagalwa omwagalwa omukulu yani ye Zaid oyo nga amaze okubeera ng'agamba ketuleseeyo nti njagala kubeera naawe nabbi nabbi yagenda n'alangirira n'agamba nti abanga okuva n'olwaleero nga abakuraishi bonna bakuŋŋaanye ono Zaidi mutabani wange ansikira nange musikira kitegeeza mutabani we ddala awe wava ettabbu eryagira mu maaso eyo mu kuwasa ibuni tabanni Allah akbar Mungu alyoka amugamba nti ssebo ekyajja mu kuwasa era Zaidi oyo ssebo ye swahaba yayogerwa erinnya lye mu Qur'ani bwe riti nti Zaidi nga balyogedde butereevu nga tebamuwadde kitendo sikulaza bulaza nti oba kitendo oba erinnya Zaidi liri mu Qur'ani ye swahaba ekayogerwako mu Qur'ani Allah iseka kitiibwa ky'amaanyi Allah okwogerako kati Zaidi oyo nabbi yagamba mutabani wange ansikira nange musikira naye mpozi kyetuyinza okugamba abasiraamu ekyo kyakoma Allah yakijjawo era tekikkirizibwa kubeera ng'ofuna mwana adopted son mu busiraamu takkirizibwa ngenaku zino abaddu ba adoptinga sheekh bali kunkola nfu ekyo si kituufu okkirizibwa okulabirira omuntu okkirizibwa okubeera naye
okkirizibwa kale asobola okuyita taata wabula nga bw'olambika ennambika entuufu nti sinze muzaala mwana wa gundi tusobole okukuuma heritage n'okukuuma gundi obutalitamu buli azaamaanyi. obusiraamu bukuuma essente, bajja okukuuma essente, bajja okukuuma ekitiibwa, bajja okukuuma omusaayi obutayingiramu muki mulala, bajja okukuuma eddiini, enzikiriza obutagiramu impurities, eddiini n'amagezi, bwajja okukuuma kiki etutogedde bajja okukuuma emmaali, omusaayi waliwo omusaayi guno nti obutatta muntu n'okutabika omusaayi, kati waliwo n'okutabika omusaayi, oluganda teruyingira olubadde luyingira no mukyokutaano, oluganda teruyingira mugundi nti ono mwana wange nga si mwana wo. Allah yagamba uduuhum li abaihim huwa aksatu inda Allah, gamba nti mutabanyi wa mubayite bataata baabwe. olese mulekwa togamba nti mutabanyi wa kitimbo, gamba nti mutabanyi wa Muhammadi oba mutabanyi wa Ramadhani oba mutabanyi wa gundi. fa in lam taalamu abaahum, bwemuba temumanyi bataata baabwe mwamusanga omwana ku kkubo, mubayite bamutya fa ikhwanukum fi ddiini, mubayite baganda baffe mu busiraamu, muganda wange mu busiraamu. wa mawaalikum, luli wabangawo abaweereza nti muweereza oba muweerezaawo, nga Zaidi bwe yali mawula wa nabbi. Kati tekikkirizibwa kuyita abantu abamu nti mukweka omwana akule nga amayinza taata we, bwe namulaga nti sinze taata we nja musosola, nedda. Omwana mulage nti si taata we. Kakulu nnyo ebintu bino tugenda tusoma Sheikh Mukiibi bibeeramu ebyokuyiga bingi. Tetuyita buyisi mu history ng'abantu bwe balowooza nti katuyite mu byafaayo, wabula ate tubeera n'ebyokuyiga mu byafaayo, kati ekyo nakyo kikulu. Era ekintu ekyo Sheikhe, abantu abamu bazuula oluvannyuma kwegamba ng'omwana omwana akagundi kavaayo wadde nga bamulaze nti ye taata kavaayo, naye nti tosobola kuzibira musaayi, si musaayi gwabwe. Kati tubadde tuli mu kwogera ku bantu abasooka okusiramuka, tuyingidde mu bayita ku mukono gwa Abubakari tulesenga 10. Mwalimu abalala nabbi be yakoowoola nga Arqam bin al-Arqam. Ono ennyumba gye twasooka okusomesezaamu obusiraamu ebyasooka, Daaru al-Arqam bin al-Arqam, y'omu yali muvubuka muto. Naye Daaru Seka tumwagitulaga wano e Makka bwe yali. Daaru al-Arqam yali kumpi n'olusozi Safa, yali kumpi n'olusozi Safa. Kati naye yayingira mu gundi kati eri muharamu, eri muharamu, tosobola giraba nti yeeno. Naye abaddu abo bulungi wallahi bafuna bungi, kuba kati kotulira ebifo byabwe bigenda nga byagenda nga ne biyingira mu gundi, bikyagenda mu maaso. Bakyafuna obulungi, bakyabufuna akawunti y'ejjana ng'olwedde bayina jana bagifuna, era bakyafuna eyoyootwa buyoyootwa. Allahu akbar, saba Allah agituwe. Naam Sheikh. Kale ono Bilaali bajja ddi? Baluvannyuma oba nabo bali mu baasooka? Babilaali bali mu baasooka naye baluvannyumamuko katini. Bagundi subhanallah, alina omusajja wange enjagala ennyo, ntera nnyo musomesaako. Abantu bonna abaasooka ababalibwa nti baasooka, Ammar bin Yasir, waliwo gundi subhanallah wallahi ni yalivudde mu mutwe. Ono yali omugagga ennyo mu bagagga b'omu Makka omwo, yali abalirwako ng'abaana abanabeera abakulembeze. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, musajja omwagala nnyo. Abantu bonna abaasooka okusiramuka awamu baalinga 130, bonna baalimu Babilaali, naye waliwo abaasookera ddala nti ennaku ezisooka Bakhabbab bin al-Aratti, oyo eyaleeta complaint ewa nabbi naga nti ya Rasulallah, abasajja alasna ala alhaq, abasajja nga batabuse. N'alyoka amugamba nti ate ebyatuuka ku baakulembera wano mukyali ku kasooke. Said bin Zaid ono yalina oluganda ku Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, ndooza yali ne bawa Fatima binti al-Khattab. Fatima mwanyina wa Umar gye yasiramukira, Allah gyamwera hidaya. Mu riwaya ezimu Umar gye yasiramukira
naam era Khabbab yali asomesa Fatima Qur'an be bamu kubasooka okusiramuka. Mwalimu mubasooka mwalimu Ammar bin Yasir yasooka abazira b'obusiraamu abasooka okutibwa ku lw'obusiraamu Sumayya ne Yasiri yennyini nyini, yani Yasiri ye taata, Sumayya ye maama, Ammar bin Yasir. naye famire eyo nga yazitowa nnyo sheekhe. Ammar yafa ku mulembe gwa Ali radiyallahu anhu, naye ng'era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamugamba nti waliwo ekibinja ekijeemu kijja kutta. Oyo history muwanvu inshallah tujja kumuyingira sheekhe, tujja tulimutuukako kuba njagala tutambuze ensonga zizo tugende kuba Mayad seeyo tambule tuyingire mu Muawiya kubanga seeka waliwo ebintu ebyokuyiga bingi mu conflict resolution ne genesis ya conflicts mu Busiraamu. Nsaba Allah atusobose tutuukeyo. Amina ya Rabbi. Kyenkubiriza abatulaba tulabayika okugoberera ebyafaayo bino kubanga tulinga abakatandika, naye ndaba era kyetutambudde omusiraamu bwabanga kyokka kyama. Omusiraamu tumukoledde foundation yemala. Amazima gali nti ebintu bino sheekhe byetuzze tematema session zino ziringa 15 naye wallahi omuntu wazituulako n'atula kuva ku episode 1 n'agamba nti ngenda tunulira ebyafaayo abasajja bano bazze basomesa, wallahi avaawo ngo history w'obusiraamu asookerwako yenna amufunye gwatagenda funa mu kibiina gwatagenda funa nti atudde awo naye nga agoberera bugoberezi lutimbe gaggadde labbayika. Naam sheekh. Mubamu ku baasiramukirawo benyinza okukoonako mwalimu Sahabiya Ummu Salama n'omwami we Abu Salama. Ummu Salama yamala n'afuuka maama w'abakkiriza Ummul Mu'minin. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamuwasa oluvannyuma lwa Abu Salama okufiira e Habasha. Omukyala n'asaba edduwa. Nabbi yamusabira edduwa nga nti nsaba Allah akuweemu ekisinga kwani asinga Abu Salama n'agamba taliiyo. Allah n'amuwa Nabbi n'agamba nti Nabbi asinga Abu Salama. Allahu akbar ya rabbal alamin. Tusaba Allah ya Rabbi naffe Allah waba tujje mu dunia bakyala baffe abawa abasinga ya Rabbi ya Rabbi. Allahu nabi sheekh. Wali agamba babaffe lunaku lumu Allah kirize ya rabbal alamin. Naye ng'omuntu asinga empisa yasinga okubeera omulungi asinga empisa. Obuddu abeeramu okutya Allah nga Nabbi bwe yagamba nti abasinga obulungi mu maaso ga Allah n'ekitiibwa atikakum yabasinga okutya Allah. Naam sheekh. Kati bwe batyo so otunulidde omuwendo gw'abantu nga 13 abaasooka okusiramuka. Tunaafuna omukisa sheekhe okuyingirako mu mulamu bw'abaddu bano oba tusooke tutambuze omubaka sallallahu alaihi wasallam tulikomawo hayatu sahaba obulamu bw'abasahaba kinoomu naddala abo ab'enkizo bona baliko ebyokuyiga bingi. Naye nga bba abasookerwako Abubakar, Umar, Uthman, Ali abo bangu bakola ki bakutuukako. Ino bonna tujja kujja tulabe Umar ono bonna tubogedde kubanga twogedde 13 Umar taliimu bonna tubogedde okujjako Umar era bogoberera bonna 10 abaasanyusibwa n'ejjana babaddemu okujjako Umar ibn Khattab. Naye ate Umaru kiraga nti omusajja yali w'amaanyi. Umaru ye wookubiri mu bukkiriza ku umma eno ku mulembe guno nga nabbi taliimu. Abubakari yasooka, Umaru naddako mu imaani. Kati awo tugenda okutunuulira ekitegeeza sheekhe n'omuddu ali eyo ng'abadde yeeteekateeka okuyingira eddiini ya Allah. Tetwagala gwemu maanyi agambe nti kati abo nja basanga ddi. Osobola ogiyingira naffe abagisomesa n'otuyitako inda rabbina. Omuntu ayingira obusiraamu n'azitowa mu maaso ga Allah nga tamanyi baabuzaalirwamu. Ne mu byedduniya eno omuntu asiramuka n'asoma obusiraamu nga bamulaba, n'asoma ogenda olaba ayina diguli mu busiraamu, ng'ayina masters mu busiraamu, nga dokita mu busiraamu. Ate yeebuzibwako ku nsonga za busiraamu. Nina omuddu yansooka okukwata Qur'an yasiramuka n'agenda obugundi ze tugendamu ze zikuŋŋaanyizamu abasiraamu abapya n'amalayo emyaka egyo yagenda ofuluma ogwokusatu ku Qur'an emuli mu mutwe. Allahu akbar. Naye nga ffe abataayaya n'obusiraamu bwaffe emyaka 35. Mufti yasooka owa Uganda omumanyi? Mufti Luwemba oyo wakumeka? Mufti Luwemba simanyi wakumeka, naye Sheikh Swaibu Semakula ye mufti yasooka. Naam. Yasiramuka busiramusi. Allahu akbar.
ye mufuti eyasooka. ate n'okuzaamu abaddu bano amaanyi era abatulaba bano basahaba bonna betwogeddeko al ashiru al mubashirina biljanna bano tubazaamu amaanyi basiramuka busiramu ate basiramuka bakulu bonna basiramuka busiramusi ne basoma n'obusiraamu kyongereko. Nabbi yali asinga Abubakari emyaka 2 kugamba nabbi waba yatumwa alina emyaka 4 Abubakari yalina 38. Kati omuntu abeera n'emyaka 25 n'agamba eddiini y'agambira ku 18 n'agamba nti amazima fe wetutuuse wano busiraamu bwagaana seka byagaana nabisomo bigaani eddiini y'obukulu ayita ddiini ya bukulu. Ba Ali radiyallahu anhu ow'emyaka 10 ye yasooka okusiramuka mu baana abato. mulimu ebyokuyiga bingi sheekh mu mbuzi z'abasajja bano era insha allah nsaba allah nga bwe tumwegayira allah atusobozese nti bwe tubazeeyo nga tulina tutuusiza omubaka oba omubaka tumuyingizza kabbuli tulikomawo ne tukima basahaba bano tubatunulako insha allah obulamu bwabwe. yateekateeka nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuteerawo n'abantu abanamuyambako okukola ddaawa ab'omulembe guno oba oliawo ffe bwe twandibaddewo tetwandikisobodde. Kati Allah yateekawo abantu abo Allah yabagisiima era nabbi yagamba khairul quruni qarni, omulembe ogusinga obulungi gwe guno gwendiko ne baswahaba baalina. Tetusinga baswahaba, tetubasinga. Waliwo omuddo yali yaŋŋambye nanga nti sheekh kati ffe bwe tuli irimu gye tusoloozezza ate nga tugijja ku nabbi basahaba bonna tulina ne irimu basahaba abamu gye bataalabako ne mugana tulina irimu naye imaani tetuyinza basemberera. Kyanjawulo nnyo okubeera ne irimu. Nabbi yagamba omu ku mmwe ne bwawaayo olusozi Uhud nga lwa zaabu. Sheikh nsaba Allah atwalika abantu e Madina ne Makka bade mugende wali ku labbaika travels n'owaayo zaabu eyenkana olusozi Uhud. Njagala nnyo omuddu twogera ku Uhud ekyannumanga nze ndi muwalimu kwogerako ku bifo bino n'enjozi obufaananyi nosika akasusikebungi walla gye bivaayo naye tukako ku Uhud bagambe nti eyo ye Uhud omuntu agenda omugamba nti bw'osaalira omufu n'ozika n'okuziika kiraatani omuddu ategeere Allah amuwadde empeera zenkana zeti abaddu tebanditambudde kulekawo bafu nga z'okuzika naavuga emmotoka n'atambula najja nga talina wuzu. Kati mbadde gamba ku baswahaba ndowooza kyensemba nakyo nti nabbi yagamba omuntu owa bulijjo gwe nze naawe abaliwo essaawa eno ne bwe tuwaayo zaabu ng'omuwadde mu kkubo lya Allah nga yenkanankana olusozi Uhud tosobola kwenkanankana muddu byali bipimo ebyapimanga ku mulembe gwa nabbi. Swaa ye yali esinga obunene ng'erina kilo 2 n'ekitundu. Kati muddu yeringa ekitundu kya swaa. Nti swahaba bw'awaayo swaa muddu gwe ng'owaddeyo kiri tosobola mutuuka. Imaani gyakoze ki? Gyawe walau nasifa wadde haafu ya muddu. Abasajja abo sheekh bazitowa ate era bw'otula sacrifices tebakola fe wano seka tulinyo kaweweevu yadde lakad khalaqna al insana fi qabadi naye akaweweevu we kali kangi naddala ku ddiini era fe ogenda okutunda ebitulemesa okukola eddiini wallahi duniya naye abasajja abo sheekh tusaba Allah atusime n'obunafu bwaffe kubanga tuli banafu n'omulembe gwe tulimu sheekh olugolo byatera okutuzaamu amaanyi n'agamba nti bannaye wetwogera ku basajja abo ne bye baakola teweepimira kwabo naawe fafaagana na bano boolina bono bahamuza barajjabu naawe bofafaagana nabo bali abasajja batete waliwo ku mulembe gwabwe naawe fafaagana na bano abali ku mulembe gwo beera Abubakari almutanafisun fafaagana na bano ogambe nti nange nze Abubakari w'ekiseera kino nange kankubagana n'abasajja bano kankole kino bw'ote tekakoli Abubakari eddiini ejja kulema okukola ojja kugamba nti bannaffe tetulina kye tugenda kukola muddu tunyuma ku basahaba abo muddu yamuza muzikiti. Ate nno shekhe sigamba mbu nno tosobola kuwaayo sente zenkana za Abubakari ozisinza nozisinza ne bw'oziwaayo nayo levo y'obukkiriza kwewaddeyo kuba Abubakari si yali asinga obugagga mu baswahaba naye nabbi yagamba teriyo sente yali engasizanga ya Abubakari. Ekyo omanyi kyekitegeeza agamba Umar munvire ku Abubakari munvire ku musajja oyo
munvire ku musajja oyo yanzikiriza mu kaseera mwennawe mwaganira wallahi kyali kigambo kinene. Sheikh Ali Mukiibi nja kusaba awo tujja okutandikira gwennyini tumaze okulaba basahaba abasiramukidde mu mbeera ya sirriya. Episode eddako njagala tuyingireko mu mbeera y'okwoola kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okwolwatu kutandika kutya atandikirawa era reception yali etya okuva mu abo ng'ayimirira n'abagamba nti bannaaye ndi mbaka wa Allah mu lwatu nga si bya munda olijjo otandikira mu episode eddako kigambo kimu bibiri onsibuli abantu atulala okugimba gaggadde abatulaba ku Labbaika Islam Media. Saba Allah ebbanga lyonna atuwe okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam era nabbi naffe atwagale tubeere mu abo abalibeera mu kwolerezebwa kwe kwaliwolereza abaddu okwokuyingira ejjana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yabadde mukadde waffe Sheikh Ali Mukiibi ow'ebyafaayo wano ku Labbaika Islam Media. Tukusaba ekintu kimu gwe omwami oba omukyala atulaba weekumire ku lutimbe gaggadde otambule n'okumanya amazima gali nti kigambo kwagala mubaka sallallahu alaihi wasallam kyazitowa kyagenda wala nnyo mu ddiini eno. Bw'ona agayalirira okumanya ebikwata ku mubaka wo sallallahu alaihi wasallam ojja kuba ogayaliridde enzikirizayo. Tusaba Allah atuwe omukwano mu bifuba byaffe eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tubale tusibamu ensimbi bakadde baffe aba Labbaika Travels wali ku Cham Towers. Genda ebifo bino byonna byetwogerako genda obyote buliro sites zino historical sites ogenda ozitambulemu naawe oyimirireko nabbi weeyimirira oyimireko basahaba bano bebayimirira. Ekyo tojja sobola kikola okujjako ng'ogenze wali eri ku Cham Towers rumu namba 221 oseeyo akasendeko insha Allah otambule ne Labbaika Travels. Umra yaffe eya Ramadan ennaku 10 ezisooka ne 15 ezisembayo naye yengedde kubanga Ramadan olwali ennaku z'omwezi 27 Rajab kiba kitegeeza nti buli ennaku 3 oba 2 omwezi gwa Ramadan omwezi gwa Rajab tuguwunzike tuyingire Shaaban kitegeeza nti Ramadan ebe konkonye. So genda wali eri ku Cham Towers otekeyo ensimbi zo insha Allah taala babere nga ate bakola ku nsonga zo booking nga bukyali sasula nga bukyali otuwe enteekateeka ennungi okubanga tukutuusa mu bifo ebyo ebyebbeeyi. Halku Media Uganda Limited wali ku Nasa Road eduuka U9 ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa 2 genda bakole ku nsonga zo zonna eza branding outdoor ne indoor ojja kuba otukoze bulungi. Kirirako wali wansi mu downtown ku kizimbe Arrow Center ogende ku dduuka lyaffe era Labbaika Islamic Fashions bakwambaze ennyambaza yenyingi otekeddwa okwambala ng'omukyalo oba omwami omusiraamu. Engoye z'abaana weeziri ez'abakadde weeziri engoye z'ebbeeyi weeziri muba makanzu wa mihiyaro nyambala kanzu ya mitwalo 8 ensonga zo zonna bazikozeeko ku Arrow Center ku Labbaika Islamic Fashions. Kona ku namba za fezili ya wansi kubanga ne deliveries nazo zikolebwa engoye zisobola okutuukako awoli naddala mu abali wano mu Kampala n'emiriraano zisobola ddala okutuukako okuva mu Labbaika Islamic Fashions. Abakyala wali enajjeera ku kizimbe T&N opposite Starbucks genda wo babiri nga ate ensonga zeziri psychological nazo bazikolako. Essomero lyaffe eri waliwo obulenzi Ainu Shamsa Islamic Schools nursery primary ne secondary twala omwana bamugunjule already buli kimu kyaguddwawo dda emisomo gyatandise buli wamu waggule ngenda owandiise omwana wo abeere nga ate azannyisa amagulu abiri eby'edduniya n'ebyakhira n'ebyeddiini abeere nga ate omwana yatendekemu mu ntendekebwa ennungi. Omwanjuzi era omutesesa abadde Imam Bilal Kitimbo Uthmani Menya wali ku Cham Towers. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.